Okusaba kkanisa ya St. Yusufu Lugalama Ntinda Kigowa kutandise ku ssaawa 4 ez'okumakya kukulembeddwamu Reverend Michael Waswa Sentamo akuutidde abaana n'abantu abakulu okunywerera katonda mu buli kye bakola. Oyigiriza omwana omuto ekkubo ery'okutambuliramu ne bw'anaaba ng'akuze talibikwamu. Kakati ffe bano abaana bano tubayigiriza okumanya katonda n'empisa ennungi nga bakyali bato. Mu kusaba kuno Abakulisitaayo abawera 30 nga kuliko Difas Ssemakula, Dorothy Nami n'abalala bawummudde emirimu gy'okuweereza mu kkanisa era nga baweereddwa amabaluwa agabasiima. Reverend Sentamo abakuutidde okusigala nga batya katonda n'akubiriza n'abo baddidde mu bigere okwebuuza ku bye baba tebamanyi kubanga abakulembeze abasinga balemererwa emirimu gy'okuweereza lwa buteebuuza. Abakulembeze ekibasoomooza abamu tebaagala kubuuza bannaabwe okulabula bati mwafirika tulina obuzima. N'abakyala Abakulisitaayo ku kkanisa ya St. Andrews Ekkomambaga mu Mperere bakuzizza olunaku lwa Mothers Union era nga ku mukolo guno waliwo bafumbo bannaabwe abalala abeegasse ku kibiina kino ne bakuba ebirayiro n'oluvannyuma ne baweebwa bbaluwa ezibakakasa kuba mmemba mu kibiina kino. Omukolo guno gukoleddwa Reverend Kanoni Nafutali Kabanda ng'omugenyi omukulu era omubuulizi w'olunaku abadde mukyala Sara Kigundu avudde ku kkanisa ya Saapolo kiva e Bulaaya esangibwa e Kansanga. Ono ategeeza nti ennaku zino mbi era n'asaba abakyala mu kibiina kino okubeera ekyokulabirako eri ensi. Abaana batulabyemu ekirungi oba tebalina kye balabye. Omanyi amaka ennaku zino tebakyakola moto kakati twayingiranga mu maka omo okujja okundaba naye ebizibu byo bireke ebweru okujja okundaba naye jjukira tewankola n'otugira ku moto efaanana bwetu ne banga egamba kwakola ki ayingira. Atubuuliridde okwagala amaka gaffe okuyambagana era n'okusonyiwagana. Mu ngeri y'emu ab'ekibiina kya Mothers Union ku kkanisa ya Mothers Church Nateete nabo bakuzizza olunaku lwabwe era ng'okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabadinkoni w'ekkanisa eno Reverend Henry Ntulume ng'ayambibwako Reverend Samuel Kalibala ne Reverend Beno Nkisitu. Bano bakyaliza bannakibiina bannaabwe okuva e Rwanda nga n'okusaba kukulembeddwamu kwa ekkanisa eno. Ssaabadinkoni w'ekkanisa eno mu kusabisa asabye abakyala okuba abeegendereza n'okukuliza abaana baabwe mu mpisa ennungi. Abalayiza mu maaso g'abantu era ne bakwasibwa amabaluwa. Bannaabwe aba Mothers Union okuva e Rwanda babayimbiddemu ne beebaza ne Ssaabadinkoni ono olw'omukwano gw'abalaze ne bamutonera ekirabo ekisanyusiza ekkanisa. We are very excited and we are happy to let you know that we are very happy because of the love that you show to us. Temujjangu okwo naffe tunajja ekigaali ku Shall Revenge.